Bakasitoma baffe abalungi bannange tuyina busukaali ndiizi obwenvu bwaffe buli Obuganda emigaso gyabwo mingi mirungi bw'obanga obwagala ennamba zaffe ziri okwo ku screen mutukubirako okwo bambi tukola delivery era tuli mu kibuga ky'e Mukono oba oyagala bubisi ne weeyengereza bonna tubukutuusaako n'obubeera bwengedde nga buliibwa essaawa yonna n'owoomerwa. Omulabizi w'e Mukono MC Kito Kagodo aweze abayizi bonna abasomera amasomero agali wansi wa Church of Uganda mu dayosisi y'e Mukono ku disitulikiti y'e Mukono, Kayunga, Buyikwe ne Buvuma okusiba enviiri wamu n'oteekako earrings ku matu nga kino agamba kitattana endowooza yaabwe nga bali ku ssomero. Kagodo agamba ebizibu bingi nnyo ebijjira ku muze guno singa abazadde wamu n'amasomero ogenda mu maaso n'okusiba enviiri wamu n'oteekako earrings wamu n'okwekuba make-up naga kyo kibatwalira obudde bungi nnyo nga kyo kikyamu. Kaakati omwana asigale nga mwana ate n'ekirala wabeerewo fairness n'abatasobola kutuuka ku mitindo egyo tubeere ku common ground tubeere nga tusobola okubeera ku level emu. Omwana naye nina gye natuuka ku ssomero omwana azze ku ssomero asibye enviiri zisinga ez'omusomesa kandi omusomesa ono naye musaasire teyasaba kubeera musomesa abeere nga ayisibwa bw'atyo. Kaakati omwana ataddemu earring ataddemu necklace kegamba n'ogamba ono mwana kubanga kibayita uniform bwebanga ye standard muteekwa kuba nga mufaanagana mu ndabika ne mu nnyambala. Kaakati tuve ku uniform abazadde abaagala amasappe g'abaana baabwe nze ndowooza omwana waawummula kajje ateekeko earring 10 ku matu ne mu nnyindo ne ku makundi nga bwe baziteeka wonna omuntu n'abanga kwegamba ka Christmas tuli akatimbe naye aba ku ssomero katuyigiriza abaana baffe okukkakkana ku lwekyo kye balimu. Kaakati balyoke baba bakuze nga bafulumye ekisoboke naye omwana ng'akyali ku ssomero nze ndowooza yandibadde mwana abeere nga mwana nga talina gwe yeesittaza kubanga abaana mwe bayita abamu basoma bava mu maka gaabwe naye olaba omwana ate batwalina obudde bungi yandibadde asoma ali mu kwekolako. Kaakati n'abamu olaba abazadde abo babikola naye abamu bakalubirirwa omwana kaviiri kaweddeko alina okukakyusa kyokka mwana. Kaakati embeera bw'ekyukamu bazitowolerwa nnyo. Kagodo agamba abayizi bagenda mu maaso n'okusiba enviiri kibaviirako ebikomyo bingi nga kino nakyo kye kiviiddeko obuseegu wamu n'obugwenyufu okwengera mu ggwanga lino Uganda. N'agamba kino ngabo ekkanisa ddala ya dayosisi y'e Mukono tegenda kikkiriza. N'agamba muno abasomesa bangi n'abayizi bagenda mu bikolwa by'okwegatta kati banaakutuuka n'okuba nabo beerabanga abantu abakulu. Omwana nga bw'amutunuulira alaba mukazi awedde. Kaakati ebikemo ebimu tusobola okubikendeezaako kegamba yembeera emu naye ebigambo ebyo si kutulugunya bagagga n'abaana baabwe naye baddembe naye nze nalowooza nti omwana asoma abeere mwana wanaakula n'afuluma essomero oba naddagana amasomero secondary n'agenda mu higher institutions it's okay akole byayagala ayambale byayagala naye nga takunamye kwegamba abeere nga mwana. So ekyo kye nakubiriza era kye nasaba nti mu masomero agaffe katubeere ekyokulabirako tulabe nga tuyamba abaana baffe kubanga bayibuli etuyigiriza obutafaananyizibwa ng'emirembe gino. Osanga mu ssomero omwana nga kegamba omusomesa n'okumutyamutya era olumugambako olw'okuba gwe tofaanana bweyanga nze naye ate omusomesa alina okusomesa omwana omu. Kaakati mukiraba nga kirina obuzibu eri omwana yennyini. So n'abaana abalaba asoma nabo babeere nga bali mu uniform babeerewo uniformity eyo mu ndabika y'abaana ne mu byonna ebikolebwa.
Kagodo era yasanyukira gavumenti okuwera promo party abayizi bakola ku ssomero nga bamaze okukola ebibuuzo banga bagenda okukola ebibuuzo n'agamba kyo kyakivuddeko emize mingi ng'olimukyerere n'abaana b'abanaku okulaba nga bennyamira obutasobola kuleeta bintu ebyo ebyebbeeyi ng'emmotoka ennyonyi wamu n'engoye ez'ebbeeyi ennyo okulaba nga beetaba mu party zino naga kati kirungi nnyo okulaba nga promo party zo baziwera mu masomero ag'enjawulo n'agamba akirisite amasomero gonna gali badde nga gateekawo okusaba okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe okukola obulungi okukola party ng'ezo ezaaleese ebizibu mu ggwanga. Abamu baakisanyukira naye we namala okukyogerako okugoba promo parties mu masomero kakati ate abazadde abamu baasiima ng'olaba essomero lirina abaana bakandidates 600 ngalabyeko abasobola okutuuka ku mutindo ogwo nga bali 15 350 ekitegeeza balekebwa bbali kati ngabeera eri ng'ebeekomama mukadde byabagagga ndowooza tulina kuba ku standard yemu bwekuba kwebaza mwaka kumalako mwaka katujje ffenna tusabe twebaze Katonda tulye emmere yaffe tuyimbe tujaguze tugende ne lwaki mubikolako nga byabatono mwagenda okulaba abaana baleese bayimbi babakunamidde bajidde mu nnyonyi bapangisize emmotoka abanaku ne babeeraawo so wateeka okubaawo standards ziweesa Katonda ekitiibwa ate ekirala kye mutamanya mu prom bano abaana bayigiramu obuseegu abamu nga beeyagaliramu ne batandikirawo amaka future ne bagitta nga tebannamaliza kusoma kubanga mulaba bajja babiri mu coupling kakati abaana abalala oli nga ayinza okubuukinga omulenzi abawala nga 3 kuba nalabako ku keesi omwana nga ali afunye ne depression omulenzi yamuteekateeka gwe prom date wange omwana agenda okutuukawo okuva mu mmotoka ng'alina mulala nnyo omwana yali down atuuka mu bibuuzo nga tasobola bikola n'akola bubi omwana yali akola obulungi kubanga omutima gwamenyeka kakati mumubirabanga byakuzannya naye abaana future y'omwana oyo kati yafa yali awo okuyita n'akola gadibenga lye kati omusanga atundanga bw'ayagala. Kagodo okwogera bino abadde ayogerako eri ab'amawulire nga annyonnyola engeri dayosisi y'e Mukono emyaka 4 gye yakamala okuva baagikula ku dayosisi y'e Namirembe ono n'alaga ebirungi bye batuuseeko n'agamba muno muvuddemu abalabirizi bangi ne bassabalabirizi 2 abaweereza twagala okwebaza Katonda nti mu myaka gino 4 obulabirizi bwalina abaweereza batono abaawule n'ababuulizi naye kati tulina abaawule abasukka mu 130 abatendeka obulungi tulina ababuulizi ng'obulabirizi abawera 600 nga batendeke bulungi kuba tulina koleji y'ababuulizi ate tugenda kujongerako omutindo tubeere nga ababuulizi bano bafuna ne skills endala bw'abazza okusoma obuulizi ng'afuluma alina n'ekirala kyasobola okwekolera aleme kutunulira kanisa eno yokka so abaweereza tubalina abatekekeddwa nozaayo ensonga lwaki era mulaba ne mu kanisa yaffe tuzadde abalabirizi bangi okusinga obulabirizi obulala bwonna mukisa Katonda gwatubadde olaba ffe twakafuna basaabalabirizi 2 nga bwe bagambye obulabizi bwaggulwawo saabalabizi nk'oyo oyo yali tannawummula n'afuulibwa saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kakati ate tuba tukyali awo mulabirizi kati saabalabirizi namutuma okugenda okubeera omulazi w'emitiyaana abatannaba kumala gw'emitiyaana n'afuuka saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kati yaliko bw'otunula eruweero omwana w'e Mukono product ye mulabirizi waayo so ne Namirembe kati aliyo era yaliko omwandiisi w'obulabizi bw'e Mukono kakati naye olwa Mukono nalwomwe luli kakati tubadde ne Bishop Matovu eyawumula mu Central Buganda munna Mukono wawu musajja w'e Bunyama wano Mukono Ntenjeru so naye yali wano provost wa Lutiko tulina kakati omupya mu balabirizi Bishop Baalwa Frederick naye mubuulizi w'e Mukono yatandika taata we nga mubuulizi naye kakati ya assistant bishop wa Kampala so mukama atukoze bulungi nate n'abaweereza abala ku miterera mingi mukama bagenze ne bakola mu universities tulinayo mu bifo bingi mukama atukoze bulungi. Kagodo agamba
nga wadde obulabizi bw'emikono bukoze n'amaanyi n'okubulira enjiri aye ekisinga okwennyamiza kwe kulaba nga mukyalimu abakristaayo abatyagira mu maaso n'okusamira nga waliwo abamu abalaga muno bajja okusaba mu kanisa ate olumaa ne bagenda ne beeraguza mu masabo ag'enjawulo n'agamba kyo kikyali okusomoza okw'amaanyi ennyo mu bulabizi bw'emikono. Mujjukira ababadde mu ggwanga muno Mukono yali amanyiddwa nnyo ku busamizi n'ekisaddaaka baana ne bannange twebaza Katonda omwaka guggwako ne mukwata omulala nga temuwuliddeeyo bikolwa bya kusaddaaka baana kubanga enjiri ebuuliddwa n'ebikolwa bivumiriddwa kati biwulira mu bitundu birala okutemula okwekyeyo ne tukuwulirako walala Mukono kwakenderera ddala naye newankubadde guli gutyo era mukyalimu abakyayisamiizasamiiza ekyo nakyo kisoomooza ate n'abantu baffe abamu balinnya eno n'eno so ekyo nakyo wekiri tuyinza kugamba nti ensi yonna kaakati yalokoka kiri bulungi naye mukyalimu abatonotono abakyalimu ddala kubanga nnambudde obulabizi buno bwonna lw'otuuka naye obusamize ate sitaani kati akutta obwongo bw'abantu abantu abamu n'amasabo bagakyusiza bagatadde mu nnyumba zaabwe basamira mu ngeri nayo eri advanced kaakati so obusamize mwebuli naye tukkiriza nti omulimu gwa Katonda bwe gusobola okulokola abantu n'okukendeeza ku bikolwa bifaanawo bityo. Kagodo era lyennyamidde olw'abantu ab'enjawulo abakyagenda mu maaso n'okunyaga ettaka ly'ekkanisa ya Uganda mulabizi w'emikono n'agamba abantu bangi nnyo bagenda nga bateekawo ebintu eby'enjawulo okulaga muno basenze ku ttaka eryo kyokka nga bajja buzi ne balinyaga ne baddako bakanyama abalina ebijambi kuyigganya ababuulizi oba abaweereza mu kkanisa ezo ez'enjawulo okuli amataka ago. N'agamba beekubidde endulu mu gavumenti olwa gavumenti n'akuvaayo okulaba nga ebanunula oba okubataasa ku babbi b'ettaka abo. Ebisuumooza ng'obulabirizi bwaffe buno bwa Mukono ekisookerako ddala ly'ettaka abanyazi b'ettaka kiri mu nsi yonna n'ekitebe ky'ababbi b'ettaka kiri Mukono ndowooza ekisinga okutuluma tetunaba kuyambibwa so nga tuleekaanye tuwandiise tutegeezezza abakulu bonna naye ebintu babitunuulira kyamuli oli ajja mu ttaka n'asima ebikata n'ateekako amayinja n'agafuula entaana kaakati mugenda mu obuyinza nti oyo alimu ekipanse ayingiddewo mugende mu kkooti naye n'omuntu tomulaba kati wano ekisowera abayaaye bali mu nsiko balina amajambiya balina obusaale okulaba obulabi nga otambulirayo era bakubako ku mmotoka y'omusumba ne bamulumba awaka tewalina omu gwe bakwata tulipootize ku poliisi naye abantu abo babulabe kwegamba bali eyo bakyewaggula tutegeezeza ababyokwerinda byonna naye ettaka eka zigenda mu 2 bamaze okuzibba kagamba kimalamu ku maanyi eri obukulembeze bwaffe gwa Katonda kitaffe n'omwana mutukuvu we nammwe gubakuumenga kubalabirire bwemu kubavaako y'ennaku zonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.